Omuvubuka Jonathan gwolaba mu katambi awo Kadaama gwe yasuula eddalu oluvannyuma lw'okumusindikira ssente ze n'azirya era n'aziwasaamu omukazi. Abantu abasinga obungi baavuddeyo ku story eno ne bawagira ekikolwa kya Kadaama ono eky'okusuula omuvubuka ono eddalu, newankubadde ate abantu abasinga obungi baavuddeyo ne bavumirirwa ekikolwa kino. Bintu bingi bikyagenda maaso n'okuba nti bizuulwa ku muvubuka ono. Wenjogerera essaawa eno amawulire genfuna ku muvubuka ono mbu yafunye accident, emmotoka yamutomedde. Naye ntwala ekubuuza kwange eri gwandaba, singa ekintu kino omuvubuka ono kye yakola kituuka ku ggwe andaba, oyinza okukola ekikola bwe kiti? Oba omuntu eyatuusibwako ekikolwa eky'okuliibwa ssente ze omusajja n'aziwasaamu omukazi ng'oleyo ku kyeyo, ekikolwa kino eno eky'omusajja kye yakola oyinza kumukolera ki? Ekyo kibuuzo kyange kigenda eri mmwe. Naye ng'ebintu ebikwatako ono omuvubuka bwino mungi akyagenda maaso n'okuba nti ate ayiika. Kansooke nkutuuseeko information eno endala ekwatako ono omuvubuka Jonathan eyalya ssente za Kadaama n'aziwasaamu omukazi, Kadaama n'amuloga n'amusuula eddalu, kati atambula na mbwa nvundu. Mwasiibye mutya abalungi buli omu wasinziira okundaba, amanya n'eddoboozi nze mumu wamwe nga bulijjo. Yes, kino kyengenda okwogerako leero, abantu baffe abali e Uganda kambategeezeeko ekintu kimu. Omuntu okukwata ssente ze n'agamba gundi n'akuwa obwesigwa, goberera obwesigwa. Abantu abasinga babonaabona tebamanyi lwaki babonaabona. Njagala mbabuulire leero, abantu abasinga mubonaabona temumanyi kiki ekibabonyaabonya. N'obw'osituka busitusi n'olya ssente ya Kadaama nga wagimwewuzeeko, njagala mbabuulire olwaleero, bw'osituka n'oweewola Kadaama ssente ze zimuddize. Kwata ssente za Kadaama ozimuddize ng'omanyi wamwewolako. W'ofunira ne Kadaama emirembe nga wasituse n'omugamba mbadde nsaba kunnyamba nyamba, n'azikwata n'omutima gumu, oba akukwatidde akakadde, oba akukwatidde $50 oba meka z'oyagala, kiri nti omusabye obuyamba akuyamba. Kuba bakadaama bagaba bagaba, kuba wano tufuna ssente zaabwe bwereere oluusi n'ofuna zitiiputiipu. Omwaka gugenda kugwako ng'olina tiipu ya bukadde nga 3 mu mwaka gutya gumu, ate gwe z'otasobola kusevinga ng'oli e Uganda. Omwaka tosobola kusevinga bukadde 3. Si bonna sigambye nti mwenna tumusobola zisevinga, mulimu abazisevinga. Nodda ku ssente za muno n'ozirya, okuvoola kyeki, n'omuyisaamu amaaso, mutuyisaamu olugaayo. Kadaama n'akuwa ssente ze mu mirembe nga wazimusaba otudde okuzimuddiza, oyagala ayimirire afukamire nkabaddiremu, oyagala amala okufukamirira, n'akukubira essimu n'otagikwata, n'akutumiza ababaka tobawuliriza, ne bakukubira amasimu ag'enjawulo kasita owulira nti eddoboozi lyogera ku kigambo ssente eza Kadaama ng'omuggyako. Gwe wenna ayita mu mbeera eyo, jangu mu inbox yange ng'omanyi ssente zo baazirya, jangu mu comment section wano nkubuulire ky'olina okukola. N'eddagala erimu ngenda libateerako wano. Mbabuulire kye mulina okukola mwe baliibwa ssente zammwe. Wakola ssente zo za myaka 2, wakola ssente zo za myaka 3, wakola ssente zo za myaka 4, 5, tolina yadde 10. Muganda wange towetta. Message bansindikira bikini. Muganda wange njagala nkubuulire towetta. Eddagala ffe tulirina.
jangu mu comment section wano ng'omanyi sente zo bazirya wamuwora wamugamba akusevinga sente wamuteekako nga next of king mukwano lekerawo byosindika mbirabye wateekako sente empitirivu n'omuwa ye next of king wo buli jajja mu banka agirya buli jajja mu banka agiteeka ku kyogimimwa kyogimumiro tolina kyolina okusanga n'otuuka e Uganda n'akugamba ndaba ekyali muto olina okuddayo genda okole jangu mu inbox yange enamba yange kweri ku WhatsApp ng'omanyi sente zo bazirya jangu tuzibanje nze sirina kuzikiza bwe ntandika olutalo ndutandika kaakati guno omuziina gwe mbateereddeko awo gwenansana guli ku street y'enansana Kyebando Ganda nansana Kyebando masitowa Wakiso kwazuuzuumira n'embwa ku mugongo olw'essente z'akadamu ng'omanyi sente zo bazirya totawaana tomenyeka nakukaaba nze nkole ntya ekyeyo nkikooye akasente katono nnyo kubanga sente zo zikomyewo mu mikono gyo oba atunda bibye oba atunda taka oba atunda bizinesi ye oba akola atya naye nga sente zo gwozirina nga sente zo ziri mu mikono gyo abakumpanya twabakoowa nze nabagamba abamanyi mumanyi abajja mu inbox yange mujjamu mbasigira n'ekifaanani wano bulunaku simupostingangako wano abantu abatamuzeeyi wange mwabali eyeeru ku njiri mu Ruhinda mulaba kifaanani ki mu bafamily members baffe kifaanani kye mulaba nze seekweka ekintu bwe mba nkikola mu Rio ninkiteekako ne action zaakyo kaakati gwe nga balya sente jangu mukwano nja kukuddamu edda byosindise mbirabye message nziraba ngenda baddamu leero mulindeko ndikola video wano njagala giteera abali eyo abalingamu abeetaaga obuyambi bwange kyengezaako kubagamba muwulira ekibatu kino okiraba omuliro guba omwo n'abamu mwagala kuyita wano ku media kujja kundwanyisa naye temunsobola buli bwe muntuukako omuliro nga gubookya mu kibatu mba mbalaba nze nabagamba mbalaba teri muntu asituka kundwanyisa gwani gye wagenda okusamirira wandabayo gye wagenda okugula byawongo byo wandengerayo walonda byeyo esabo lye wagendamu olina gye wali onsanze nze sigenda mu ssabo nali ngendanga mu makyaki nagavaamu kati nga bwe bwentuuka mu makyaki abamu bagala kukozesa amaanyi agali ku nze kulagula abantu mukiwulira zikansolinga ezimu nga tanatandika kansolingi kasitantuula wali n'abamu nga basookanga okumpita maama Natasha sooka oyingira amaanyi gali wano gali mu ggwe nga bwe lwenyingira abantu balagula ekitegeera kaakati ebyo byonna abalya sente z'abaana abalya sente z'Abaganda baffe kama mbaya ni mbaya siku zaya ni kuambia toka ngenda bakwatamu mu mirembe simugamba tate mama Tashi yakoze kino yenze abanekiikamu mwenna abajja mweweta bwe muti mbalaba
mbalaba mbeera mbalaba mbeera mbalaba gwe ng'omanyi sente zo baazirya kamba piningireko eddagala wano ekivuura ekiravunga weekiri ekiravunga weekiri n'ebirala bw'ojja mu inbox yange mba nkongererako ekirala naye okujja mu inbox yange counseling ya mitwalo etya ya mitwalo 2 bw'oba oyagala bujjanjabi ebyo tubitegeerera eyo sirina budde bwakoonoona ate munange mbadde njagala kungamba kino nedda osasula mitwalo 2 ninkubuulira ebizibu byo by'oyagala okumanya kuva mu lubereberye ne wati wooli ne gy'olaga mu maaso genze mama Tash kwata ku bayo yange kuliko enamba yange y'essimu jangu ku WhatsApp bw'oba omanyi tolina mitwalo 2 tojja mu inbox yange kumalira biseera mbagala nnyo mubeere bulungi amanya n'eddoboozi mama Tash